kakati katutandike bagamba bannaffe bano aba media Arc Films bebeetisse omukolo ogwaleero okubeera nga bakutuusaako ekinauganda ky'abannaffe olwaleero awamu ne Watu Films Uganda bwe bagenda okuba nga bakutuusaako kale sala bakunyumirize mu bufunze bw'ekina Uganda tukitandika tuti genda okulengera waliwo agenda maaso n'okulima mwana wa buwala budde bwakumaca bali okwabwe kakati bali okwabwe kyava jjayo akasente n'abaako gwakawa kumbe nanyini muwala alaba bali okwabwe bali okwabwe nkulabye nkwebakiridde ebbanga jajajajajaja omusajja yebakiridde ne jambiya yamwebakirira ne jambiya ekyali kirina okweyimirira bali okwabwe natumera ate ekitooke bali nyoko bali okwabwe kanjije bali okwabwe bamutwala kaguddeyo bali okwabwe bamutwala kaguddeyo enetandika tutandike kina Uganda bali okwabwe afumukango omugobi yakola byakugwa bakira bali okwabwe yakola gwakufubutuka yagwana empale neyabika yakugaba bali okwabwe nalya kava eno talidde kava bagiyita kavari nalyo kamwambala ekikungobesa kiki ekikungobesa kiki Kasirye John Bosco n'atuga Magezi Ronald etandika butandisi kino nno kina Uganda n'amutuga mu kwetaasa yamugwa mu bulago kakana teyadda ngulu okukakana teyadda ngulu egenda maaso etandika kale batugamye tosibwa nakuya Angel ku lutimbe mpozi ne Sengendo Fadi tugenda maaso etandika butandisi Namiru Rahma Malaika naye ku lutimbe tolina musibwa etandika butandisi era nga gwakyali ebweru sambyasambyako Kasirye John Bosco ye bali okwabwe era nga tumulabye amaze okutuga omuntu mwanje Kabana na Steven nga bulijjo tuvudde mu Watu Films ate nga bano beba kuyambiddeko ku bazannyi mu kibimire guest star appearance mpozi n'ekisitu Stanley etandika butandisi tuli ku kina Uganda kyaffe ekyomulembe era nga bagiyita agaali amajini gaali majini era nga ye firimu etandika gaali majini Kasirye John Bosco ye nanyini firimu asooka ate nga sewaya Richard Victor yali omuwandiisi waayo Musisi David Lubega n'abeera ku kamera etandika butandisi Namiru Rahma Malaika yakolanga welfare saba kunyumirize edited by Musisi David Lubega ate nga Kasirye John Bosco ye yakoze nga producer okuntiko Namiru Rahma Malaika screen player ate nga Musisi David Lubega yakoze ku bya graphics enetandika butandisi Magezi Ronald ye yataddemu sente etandise gaali majini kakati omukulu ono bw'amala okuta omuntu mu butanwa yadduka ku kyalo zamuwala banyazi muleeta eno etandika butandisi saagala bakunyumirize kina Uganda kati ng'ali wano yakwatamu obwanguwa naye nga amanyi nti ebiseera byonna ebizibu byalese emabega biyiza omugoberera olinako omanye ennyumba yonena wokusula nyumba y'okusula oyagala yakoleramu oyagala yakusulamu nyumba nyala yasulamu kakati yadduse oluvannyuma lw'ebizibu yonna yonna gyagudde yagukira eno mukulu n'amugamba weeri ya mitwalo 40 omwezi kakati ono ensimbi tekyali kya makulu nnyo kubanga gyavudde yavaayo biwala ttaka tugende lumu ono amugamba tugende mala okulambuza kweyendi nedda musajja adduka kyono kumbe yakutemu obwanguwa gyavudde yasse omuntu nayoka obuntu bwe yabusibye mu kakiro 10 n'akafaliiso
bali okwabwe yadduse ku kyalo kino kyekyalo ko yagwa era yatandika mu kugenda maaso nakunoonya wanaasula kakati yagwa ku kisitu sitanule n'agenda maaso n'omugamba nti ennyumba agirina. Ebizibu bisanga basajja yamutuze era natta omuntu mu butanwa. Kati kye yakola magezi gatta n'afuumuukayo ennyumba agifunye, nyumba ya mitwalo 4 ye Kasirye John Bosco etandika butandisi gaali majini ye firimu nga baleeta muntu gwe aya baasi bayitawo ku mabbali eno avuddeyo yenna lumu talina kyalese mabega bamuleeta ku nyumba yeeno mitwalo 4 omwezi. Enyumba yeeyo tontuusizaako mu nju bagambe bwe sikutuusayo tosuleyo akafaliso kabadde asulako eyo yonna yonna bireke kati azerumu kubanga gyavudde yaleka aleseyo omulambo mu kwetaasa yaleka atuze omuntu. Kati kino kitwale nga ze mwekizayo n'asooka asasulako awo emyezi 2 kwagaliza okubeera obulungi kale owa erindako bali okwabwe atandise okufuuka omutuuze omupya wano nyumba yeeno nfumbire okweriri tyava akwata kiro 100 ye enyumba agifunye yeeno nyumba yabafu ya namwandu lujja lwazika wano waberekawo omuntu wano naye okuva gyavudde ng'ebizibu gyebiri kabeere omutuuze omupya ku kyalo kino kubanga gyavudde aleseeyo miwunyo ati abeera okola enyumba eno alo abakaba bali manju mbadde nakatuka ne bafiirwa bwebakuba emiranga balinganga abasanyuka banaiba banaaba bafujjo alo baliwa bakabira wabbo bakuba obuleku obukulekule owaye kyavadda ku mabbali kairuvaayo tudda ku Mwanja Steven Kabanana oli mukutayalisa ali wano agenda maaso n'okutayalisa muwungu bakazi balya nnyo wekimbali yakubuuza enenjuyi ebintu byava kati waayo sookoleka enyumba ebintu byagita nyumba ki bikyalimu nyumba ki gye boogerako gwemanyi ekibeerawo olweggulu embuutu kisa kineggula ezo nziridde waayi waliwo omufalaze fala nampesenda mpaddayo emitwalo 8 gyabupangisa zo nziridde ebinaddirira yanamanya enyumba gye bawadde Kasirye John Bosco bali okwabwe egenda maaso firimu omuse nyumba eyo ndifadda nze ekirintwala okuyita ku nyumba eyo olaba nagiwona nze ndifadda kakati ono enyumba yalidde 8 musajja watwalina ebizibu gye yadduse kyokka enyumba gyayingidde biri muli bisa binegula bikuba embuutu bikuba emiranga emizira kyokka 8 guwaddeyo myezi 2 kale wagazi lujja kweruli efumbiro kiriya wanaabereka omulamu wano kati naye nanyini nyumba kubanga ye nanyini kagipangisa naye ate giyingira egenda maaso bye biwowoolera wamufumbiro oba manju bwebiba biwowoolera mutoyi sijja kugendayo nasalanga ku nsiko nze byokuva ku byokusala obwayi mutoyi nsobola okukikola naye biwowoolera bwa
fumbiro kyabajja efumbiro mulimu abafumba bafumba bo balazeewa waliwo byasanze ekyoto kikyaka naye nga tekulise piki efirimu etandise afumba ali ludda wabeenu obaani gwakowoola enzigi bwe zikaaba omanye efumbiro litaliiko lugi naye nga likaaba kadi kyavadde eno ku mabbali kirabika omuliro gwo wano wabaddewo anaaba waliwo ebbaafu waliwo engeri yakangwe yange naye ngaoli abadde anaabisa kakutiya kalamba eno temujja kumanyira nze gyenvudde nziruse kufa kamale okuzikiza omuliro guno bukyanga musinkana bantu nzovangako kati naleeta amazzi azikiza omuliro ano yagwongerako buwongezi negwakanga gwa tanuulu amazzi geno gakolanga amafuta baasi kyokka nga wabadde mazzi gade mazzi kitegeeza eno bwoba okozesa tadooba okwata bukwasi mazzi noteeka mu tadooba nga gwoyaka kibagala okundaga sebo ani nataseyo togende jangu eno wa batusibiramu baani babasibiramu baani mmwe tugulire bambi tugulire kiba kyamagezi nembagulira ne bavaamu kubanga kati enyumba yange nze mpangisa waayo wano wewali firimu kambagulira ate baba abasibiramu agenda abagulire kubanga enyumba yiye ngajjayo ekiro 10 yaze netwalaye abakyali wano nezireeta embooko ayinsekeraba govaawa nanti yefe ab'okumutala guno gwakuno daba nze baŋŋambi wano tewali muntu era siwabeerawo muntu kituufu tewali muntu yenna ffe tuliwo amazima tewali muntu yeffe tuliwo bo baani yeffe tuliwo naye oba tuyagalawo muntu tuvaawo tetujja kukalubirawo bonna omutala guno nagwo tegube mwangu bo bava baani kubanga tewali muntu naye bo babeerawo naaweta erijujulu nga tajja kugulira nyumba eno olugi lukaba ngaasamatalo owagulawo alo gwe laba ekigwa ekiganda gwe obweda mutubwisa namwe nemuvaamu basatu obusalaba tabwava mu nyumba ayayayayayayaya yagwa ekigwo nayinama alo naye akaleka siranziguddewo ate eguuni eriyo ebintu ebitatiisa muntu gyavudde yavudde mu kufa yassa omuntu ok kasitambugulidde ate bukyabeera omwo agulidde busatu naye watya nga mubadde mubeeramu 8 nga busatu bwe bufulumye obusatu si bwebakeko egenda maaso laba 10 yegumya abeerewo naye bamutwala 10 akati ku kyalo kuno onale nakulakula bisolisoli waliwo gwe baleeta ng'alinganga gwe bagobesa jefanga uno bamugobesa jefanga bisolisoli bino gwe omanye omuntu okutomera noberanga nga droni yekutomedde nyamba alina empwitu kiki naye ali musiru okiruke kumaca nontomera ntumiranga ng'ontomera ngani
nsonyiwa bizibu accident y'omuntu ebaddewo kati yakabaawo sigenderedde bali okwabwe nandi yeze mpangisa omwe mu nyumba omwo yegwe mpangisa omunyumba naye ng'olina akatuli ku bwongo sirina okuleka akamatu n'ennyindo nina bwamagalala owaayi oba gwe mpangisa wawali nviraako ddala enyumba tosobola gisulamu era gikupangisiza agenda akuwa sente zo emisambwa giri mu nyumba omwo amagini gali muno goza gwososoberamu sala amagezi ogende osenguke nga bukyali iye 8,000 ngisuliremu lunaku lumu akali beeramu genda ogyemu ebintu byo yakoze ensobi naggulawo oluggi obwedda bigamba tugulire naye naggulawo sijja nayita eyo yaguddewo enyumba bagigulira akati ng'abaako gyamulagirira kuno kuliko omusawo omuganda ali eno bali mukantudde buleku mwe banywera musawo muganda bamuyita sali Saalongo Sali yayinza okuyamba mukana gwani yakuyigiriza omwenge onywa bwoti obeera nga aliko emandwa nga zireeta bali okwabwe ono si Sali ye Sali owange gwe mmanyi agenda tuuka eno ng'amumanyi na muganda we baba Sali yadde eno bali okwabwe bananga amumanyi kirabika eno naye famire yali y'abakozi ba bikolobero kakati ne Sali bukyangadduka fe twakwabiza engeri gye mwandekera Lubaale Saalongo Sali bamulekera Lubaale n'amutuulamu kati Lubaale n'amukongozza yamukunguzza eno gye yamusuula bali baluganda Saalongo Sali muganda wa bali okwabwe kakati ekika nga kiwera kale nina omwenzi ovuka mutabaligeya yampangisiza ennyumba munange waliwo ebizibu ebyagwawo oluvannyuma ennyo nange ne binsuula eno ng'era bw'omanya eby'omusajja nafunye omuvubuka bamuyita Baligeya ye yampangisiza ennyumba naye ennyumba tefuuse ennyumba kakati ono Saalongo ye yajja ne Lubaale lw'ekika owabali okwabwe kyakola bulungi bali okwabwe okusanga eno baabawe ng'ayambalira bagende balongoosa ennyumba mutowo atandika osulamu bali okwabwe ng'ayitawo gwaya baasi wano wosula sinaba nakuyingira mu nyumba kiri awo gw'omunaana gwagenze kyokka walayi gwe gwadde gusigaddewo ali kwekezairo kadi yeesiga baabawo obulogo kubanga naye amanye ewaabwe balogo balungi naye kabeere mulogo naye waliwo ekyamufuludde muli obukuba obukule bwe bukyekyeera akali kakabanga akali k'empingu weesirikire Saalongo aze n'amayembe gonna baabawo bali okwabwe ng'ateeka wali ekibbo ky'ensiriva ng'asooka ayambalira ggwe kamala okugobera obuntuntu obuli mu nnyumba eno ng'ajjayo ezimala ebibamba eno endege talina kyeremererwa bonna bajje ng'abakoowoola ye Saalongo Sali ng'asooka atandika samira waya baasi n'asamira abasamize gye bali abazibu ye Saalongo Sali n'alyoka ayita emisambwa gyonna emizimu amagini kati mwe mayembe mwe bwokoola yokoola mwenna buzimuzimu bwonna buveewo bali okwabwe yapangisizzaawo n'atandika osuula endege alo waba endege gyasuula abasajja bazibu gireke giveeko egoba obusambwa yiyo nemala okubugobwa nekomawo
bali okwabwe gwoludde okuyingira. Ate tunadda kuno oli yazaalibwa n'omulogo. Muto wange genda otayalise ffu teri n'omu ayinza kuddamu awo nyumba yiyo kati. Bali okwabwe nga bamuterereza nyumba kale tugenda okulengera kabbali okwabwe wuno agenda okuyingira ennyumba. Kakati tudda mu kkubo erizaayo Ssaalongo. Kumbe gino misambwa bw'amala gikolako ery'effujjo ne guleeta omwana waagwo. Musambwa ne guleeta olulagala mu kkubo wakati ne gumuzazikaawo. Musambwa ono ye yagambye mbu ffe tewali bantu naye ffe tubeerawo wano. Kakati wano Ssaalongo Sali ava okugoba ebyokoola wano wagenda okuyita baasi nga guzazikawo kasambwa kato nga gweyongerayo. Kati Ssaalongo Sali ava gyava ava okwata ebyokoola kumbe ebyokoola byakutte bimutegeddemu kkubo. Abakazi balina effujjo nozala akaana n'osuula mu kkubo. Abaana abawala boba tuyagala zaala ku lwaki oba ozaala kumbe kasambwa najja. Kazitowa gwe kamukuba. Ssaalongo Sali eyali ava okukwata emisambwa teyatuuka waka. Kino ekiraga nti gana amagini ga kuno tebagasanyirako sigasinikirwako binnyo. Aba mwana wange weebale kola mulimu. Kati genda ogira awummula genda awummule. Ewoyo basime fenaffe kuno tuvaako. Nga wayita ennaku nnya Katonda teyamanya nti muganda we yali addayo teyatuuka wabulanga ebyokoola byavaawo nnaku nnya. Mugezi teyasooka yingiza kakiro 10 ke amala asuuliramu ennaku nnya nga tawulira mirerembe n'alyoka ayingiza owuwe. Wabula senga yali ataka giwunye yali afuluma bufulumi ng'akwata kakiro 10 ye nga yeeyongerayo. Kati ssentebe munoonyereza kakati yeebalidde ku batuuze abagundiivu era kati mutuuze omugundiivu anoonya chairman abaali awo ne bamufuukira. Kani akankozeko effujjo okunkuba omukojo boguunya guti bamukojobedde. Tugendeko mpola ffe tuli bakuumi gwe amagindi galabudde tubagendeko mpola muli bakuumi. Luyi gwe wawe bulijjo temutenda kasirya John Bosco yoyo gwowulira ngangara edudda kuyamupangisa ennyumba. Omusajja atufuddeko amangu ati munayi kitalo nyama tabagagano munayi na mwandu kubanga omusajja yatuvaako bw'ati amangu nakunya Ssaalongo. Era taata kati abadduka ku kyalo eyamupangisa ennyumba wuuno emitwalo 8 ngidukamu 10 nakuba emitwalo gyange 8 kudukamu 10 kunkala katampi mitwalo 8 bankalakate mumpi oyinza okujinjiriza kale oliguza jagubinnyo nnyo omanja. Kati ate eriyo omuyaya atajja ye jambire oluwa mbaza emitwalo 8 ate nvaako yalina ejambiya yadduka nyakitema nvaako omanja lindako nkubanja alo
mami oyo taata wange taata mto kumbe akaana kakawanga kali kamulabako era ye yatwala taata ebizibu biryoke bijje oyo taata mto nawulidde taata amuyita bali okwawe taata nga tannafa era ye yatwala taata mulamu ye mukibimire ageeka special guest appearance lwama baaba aluwa baaba jukira teyamanya nti baaba yafa yitawo eno gwe tomanyi kyagenda maaso ku baabawo nga bamuzza eno yanaye gusajja gubbi ku mitwalo 8 nziruka 10 baaba aluwa wamma mulamu nsanyisa okukulaba naye mwami sali yafa naku nnyo eziyise sali twakamuziika muŋŋange yafa bamusanga ku kkubo ng'afudde nawereka kuleeta bizibu yabadde asobola ebikalakatempi kati nekizaire egenda kaawa naye nga wano baba we sali bwe yali yateeka amaka alina n'omukyala n'omwana kawanga tugenda maaso gaali magindi munange omanyi buli kirungi olusi kireeta ekibi ate n'ekibi kireeta ekirungi mu kumukalaka tempi gye yamanyira nti muganda we wano yali abeera wazira yafa kati bwakungubaga talina nnyo gy'alaga zaleeta mulamu wangi mulamu gironya ku kyayi naye akakyayi kennyini bali okwabwe bamufulula kyava agamba nti njagala genda kuleeta bintu byange anti kozesa piki ya mugandawo eri eyo emmanju alo nga tavuga piki genda kuleeta bintu kati waliwo akaana kali mukubo kazanyira mubitaba nakayitako wawe n'amazzi sanze aleeta ebintu ntwala kiro 10 yange n'akafaliso nkakonyeeko omufaliso gwe gukakonye takakonyeeko naye kava omusaayi egenda maaso kakaba kacyacyala kava omusaayi wazira nga takakonyeeko eriyo ebyala ebizibu kati nga tayo kakaba nanyuma mwaka nampulira najja sirika nawe kutwala bakutwala mudwaliro sirika ate okaaba enyo sijja kutwala mudwaliro ndi ku bizibu ali ku piki y'omugenzi zalongo sali nanyini mayembe yafudde kati ng'asooka asumulako entwala ng'asooka akwata entwala ng'agisa wali asooka atwala akaana k'abandi katomedde munnaye ndimugwira ku kyala ate bankwate nga kazitowa mulya biki byo akaana kazitowa akaana akayola nga yola omuntu omukulu kazitowa oluzitowa ng'akassa ku piki gwaya baasi muzitowa mulya bifene bimala ku kyalo gatwale mu ddwaliro ndimugwira tandikire kumbe kasambwa ng'asamba digi mbe kabuuseeko dda ng'eyaka ng'ayiwa mugiya gwe ng'agenda kakati bw'adde atwala kumba asigadde wano zireeta kabanana ate kuno twafunyeeko ababoda abatamiivu atomera butomezi n'agenda bano baddadiyo abayiga piki be batomedde akaana k'abandi omanyi kakaba kakyakaala kiki nga kavuddemu omusaayi mungi olaawe nkakwatako ne magezi gatta nyinza okakwatako
wino nina n'ekidduka ne bagamba nze nkakubye ebyuma kaŋŋende sinnatomera ku muntu kumbaawo n'ekibambulira kati aba agenda ne zireetawo ebizibu bye eyo nno gyolaga alayika waliwo akabenje akabadde awo waliwo waboda atomedde akaana k'abaandi kali awo kavuddemu omusaayi mungi kale ndowooza zaamu nyinza okakwatako ne kankutukira mu ngalo ne bagaa nze nkakubya ebyuma naye manyi muganda wange bino byekuno bisobedde akaana nze katomedde gwatomedde mwana wandi nkuba enduulu lindako nawe ate okuba enduulu zaki akaana nkatomedde mbadde ngenda okugjayo ebintu byange nekateeka bulungi ku piki konse kazijeka ebintu nteeka akaana ku piki ntuuka ku ddwaliro eyo ngenda mu kkubo ngenda okulaba nga piki si nkalu nga piki nkalu kumbe kayiga kagudde saakasibye enkoba teyakasibye enkoba nekagwa mukono n'amozoolamu eriisaawo kati awo nkitegedde mwe mwatankula ebintu ebyali mu nnyumba muli eri muleetedde abantu ebizibu ku kyalo kati nkuwagaabwa sigaliiko sente kwata obuntu bwo odde gye wava bwe batagala bizibu kisingako awo kati oyo ayinza okuba si mwana ate bwenkutomera mpanya ebizibu kabanana ndi mugezi mpita n'emmandu ezingamba nti egyo misambwa kakati ejja kweteekera kuno kasita baba alina piki oba njivuga ŋŋende singo kaŋŋende nzijewo ebintu byange biibino kumbe emisambwa gitegedde agala kudduka ate yagisumulula akaana ne kajja kasambwa teyakakoona nako naye bukola engeri yonna yonna emulemesa okuva ku kyalo kuno kubanga yagisumulula emisambwa nga tekasumula bintu bye nga tekajjaamu esaati konna kamagulu amaaso kajjemu esaati ebisigadde ne kabikyoma byonna n'akafaliso aya baasi bali okwabwe ajja anti ye bali okwabwe abali okwabwe agenda okujja abantu bakuno balina efitina akana mbadde akatwala mutwaliro kijagikebezeza ebintu zineze nesikasanga wenyinza okaddamu nenkatomera ebyo muyuma kale senga nakatse tomala abagamba otomeranga lotta asigaza kooti nkofiira saati n'empale nenigiinaye angene tewali kyakola asanze biyidde mwanje Steven Kabanana YouTube channel kwogisanga kumbe akana kalina mama wako nakuya enjo ageeka musambwa kati abavudde ku bintu avuga yeyongereyo nawulira omulanga kikyate buguka abaabwe gumwetoloola omwana wange mama kati ono yetacyakyala wali oguddeko mu mpiza omusambwa empiza musambwa gwe bisumuluzo embwa z'abagagga zino abali okwabwe kakati abali okwabwe yaggulawo ennyumba yali tegulika kakati noono ye namwandu mukibimire ono enamwandu owa Ssaalongo Sali naye emisambwa gye gyamutuga wabula bayabasa emisana wano afuna ebirooto ate ebikanga atandika okumaguka kawanga mwana wange anyi maama ekyatabba takimanyi ebirooto byafuna tabitegeera
Yatugende. Itawe. Yazaako 10. Mweraba. Emisambwa gyawambye ekyalo. Basi. Neguyingira ya basi. Munangi. Kuba embaga. Abali okwabwe yaleeta ebizibu. Kakati abali okwabwe yasula ennaku 2 awaka nga talaba ku kawanga, talaba ku mulamu. Tamanyi gye baalaga. Mulamu wange simanyi gyali ne mutabani wange. Kyava mugamba wano waabwe genda obanoonye, bajja gamba gwe batta n'obaziika. Ate nga nonyagala okubeera. Kumbe ogenda okulengera. Ne bamulookinga. Alookingiddwa. Yagudde mu mpi z'omusambwa. Akabanana. Omusambwa. Gali majini. Amajini gali kuno. Weguli nakuya enjo. Gwamukalakasa empi atandise okulungula. Okudda engulu. Empi gye bamukalakase. Lawafaanana. Luli oluyi lw'omusambwa lukoma wala. Atandise okugejjako paati. Alinga ng'amira fako. Yamize fako y'ettama. Embeera nga teyongera kuba bubi. Bali okwabwe. Embeera etandise omubeerera embi. Abali okwabwe simanyi oba nasula. Otama likulirako mukumu, likulako saidi emu. Omusambwa ku lwakalakata ligenda nakwabika litandise okufenyereketa. Ettama lifenyereketa. Asindogomanga muluka nkadde zino zinnamaswala. Obulumi bwawulira bwokka si bwakuno. Kalina okutambula takyasobola. Abali okwabwe yaliremu okuzibya olwaleero. Kadi n'apowa. Abali okwabwe. Angi. Awulira amuyita mu bbanga. Abali okwabwe. Uli ali ku miti waggulu. Abali okwabwe. Gwe naka gwe. Taka ayimbulukuka. Bali okwabwe. Asembedde. Abali okwabwe. Nze mukuumi wammwe. Ow'omulunyiriri lwammwe. Okuva mu kyasa ky'olusanvu awo. Kati kalina emyaka nga 26,000. Sibitegeera. Kakati nzize kuwonya. Okuva mu kyasa ky'olusanvu awo ye mukuumi w'ekika ky'olunyiriri lw'abano. Wazira agamba bali okwabwe wakutaasibwa. Natandika omuwonya. Bamukalakasa oluyi lw'omusambwa abadde tasula. Ne balyoka bawonya. Bali okwabwe ettama ne liwona. Nazukuka. Bebe. Bali okwabwe omukuumi w'olunyiriri kuva mu kyasa kya lusanvu. Yamugamba bali okwabwe owulira abo boolabanga abakazi si bakazi. Mijini gakuzanyisa. Majini agakuzanyisa. Ye tamaliwonye. Mama yesisule. Abali okwabwe naye
tokola ensobi noyagala ku mukazi wa kuno yenna kyova olaba baabawo sali teyawonyezeddwa yakola ensobi wegendereza abakazi bakuno abali okwabwe byonna byonna ebigenda okujja ne bye banaakuleetera bibuuke tokkirizanga ekika kiba n'omukuumi bali okwabwe yafubutuka kati ayinako omukwano gwe kuno yekabanana ensiba y'amapeesa yamusobako ntatandikiddewa ayina engeri gyamwozoolamu amaaso oweno azeeke wa mukwano gwe bali okwabwe ani oyo baŋŋambye negendereze buli muntu yenna kati buli ekijja mala kyegendereza bukyanga mutenda kasirya John Bosco leero bamufuludde yafuluddwa agenda okulengera ye mukwano gwe ate obeera mukava balina okubeera mukava ano mu maye gwe ogenda okulengera episi emisambo gye gyatwala yevuga yokka emisambo giri kuli ero bagikola booda girabika gikola booda mu piki y'omugenzi Saalongo Sali kati onamugamba nayiseko ku piki wali eri ku kkubo epiki okuva lwe bankalakata empi saagimanya nabyaddako nagenda ogendawo nga teriiyo kati gwe ngamba ota nti ogirabyeko ngirabyeko ngisanze wali eringa ku nnimiro w'ennimira lwagenze n'okima ebyobugagga byo nvaako sika pikipiki bagitwale nagigula wanira kaadi yaayo pibi gwe piki nekomawo si yeyo ayayayayaya piki 10 bayana owai epikipiki kulika avuga si yeyo emabega njawo kabanano manyiya abalamangu yeyo piki yoabaabe omugenzi misambwa giri kuli givuga boda kati omanyi kankomewo ate ogenda kanzije piki yavuga eyo kambeere wano kulagawo ate nade manyawo nyumba gyolabeerera bivuga piki nebigireta kati mubaga yinza osigalako eyo nyumba erimu ebintu ebivuga piki nebalyoka piki bagitutte kati awo njasula mumanya alina empaka awali okwabwe alina empaka nakomawo nikyekiriwo yagula enyumba y'amajini yagula enyumba y'amajini kati yegumya awo akomawo n'alaba embuzi balundira wange nekayuza mba nokakwatako omanya agala nnyo laba nakawalula kati nanyini kajjambuli oba alundira wange nga tewalula kabuzi k'abandi nga takasiba wano bali okwabwe ayagala okumanya kakati obali okwabwe yasibye akabuzi k'abandi agenda okudda talina kyakola kubanga ne gye yavaayo nga se omuntu mu butanwa okudda ng'alina ekibyubyulyu gwe namiro malayika rahma sanse kulaba ate nze obwawaka nze gweoyaniriza mpoza amaaso amati gakwaniriza nanyinimu njebaleko kumbe kiboko ate bali okwabwe muwulu oyagala bawano kyogamba emanze okukyalirako gwe kikuyisawo ekitali kibi mugamba mutya naye moolamu awo kyokka bali okwabwe vaawo kamanyi n'erinnya alla iye ono mukwano gwe gwande mwogera naye yagambye musimanyi oyagala omufumbi
naye kati ogenda kuwasaddi kati gonna awasaddi kati Sentubiro bwe yawulidde nga nkyogerako n'agamba kansindikire n'omukazi amangu ago ate omumyufu bw'ati kiri nti kakati yagala okufumbira nze nange nnoonya obufumbo bali okwabwe Raila okufumbira omuntu anaasobola okunjagala n'abeewaffe sikiya firimu njagala afumbirwa ananjagala n'abeewaffe ebuzibu nkyali mupya ku kitundu kuno nanfumbirwa eyo si nsobi ngaabeera n'ababeera abapya bamala ne bamala ne bafuuka abakadde okakasa azanyisa okulaba ku kyolunyiriri neekwata kakati tudda ku namwandu ono no ye namwandu owa Ssalongo Sali bwe yadduka yaddukira eno yewaabwe okusinziira ku birooto bye yafunanga yali tasobola kugumiikiriza kubeera maka weewaawo ng'ate n'ekyatta bbaawe bambi teyakimanya kati agamba bw'ajja n'abeerabeerako eno wuno gigenda myezi 2 kati ate okuba awakaawe we yadduka wamuluma nga neewuumanya abakyala tayagala kudduka waka kati agaladdeyo ye maama Kawanga aladdeyo tetumanyi oba waatereera munange ebbanga ligenda okwetoola myezi 2 omukulu yawasa abali okwabwe ali mu bintu omukyala tebamuleetera mugenyi we naye laba omugenyi gwe waleese omukyala gwasanyukira gwoze n'omugenyi Sentubiro gagadi bali okwabwe afunye mulamu we naye mulamu we lindako Sentubiro akusike kawala ke natomera akali nange nakalaba sikeeko kanu kalada kumbe baleese Sentubiro walaga wabba ekintu akanyiriri kasomawo ekaddamu bakira nenkaddamu n'ekiro n'emisana alo Sentubiro waleeta emaali Sentubiro mwami nono yona ye mulamu wo bamuyita Veli mulamu wange erale Sentubiro kuleeta mulamu wa mukwano gukale kakati Sentubiro piki gyaliko yeyo omugenzi yabula era agenda ogiraba omuziye piki y'omugenzi alayebale lindako Sentubiro eyo si ya piki empiki eringa ngaera bisenge yajja waka wano nga yeevuga si yeeyo omanyi bali okwabwe talemerako nnyo kati abaali wano akabuzi kano gamba nti enjibbye alaba akabuzi wano kabuzi kano keesibe wange bajja gamba nakabba kumbe kubadde kaakasiba teyamulaba najja akasumulula embu kagende tebamuyita omubbi kubanga mugwira ku kyalo saagala agenda otuuka ne wabaawo n'akabbulaaka kabuzi kabadde kamu amangu ako kazadde gwozadde saawa zino mwagala kunzibisa n'akasumulula ate mugole okaabira ki takaabangangala zireke eki nze bakumbuzi zange okaabira ki olunyiriri kirina effujjo kirina ekyejo kakali embuzi zokayanira kano kakasooka okujjano nga tonabakujja kakali oziyita zizo kumbe neyawasaka jini tamanyi kale wanoyagala nunde kale kati gwotegera otya nti nzisumulu bagambye mbadde sikula nze naye mbatunudde munkona ninayo amaaso kale zisumulula olabe ekinaabaawo
abakazi nono bangamba nga balina ekyejo nga simanyi kakati mukyala ayagala fuuyisa gumuyiseemu musambwa kakati mulyango waafuka nalyoka gamuyitamu basi alo omanye ekidomola ekinene ekiŋaŋali kiba n'omwanga munene nnyo kakati nayongezaako afuka mugga mulambu asezibwa ne gukulukuta guguli bali okwaba teyaliiwo omukyala lwafuse ennyanja yeeba eyiseewo kati namusanga ng'afuka naye ate hane bebi ofuka mulyango naggalawo kyokka abadde akyafuka afuka kiira namba kale weebale kirina ekeejo waawe nekisiita mu nkali yakyo waawe wagamba ogenda gumira ebizibu byange kati kanokooka ate agalafuka nyanja wadde yakafukako sezibwa kale fuka kamalirize naddamu natega bali okwawe nno ewasi omusamwa nga tamanyi kamalirize nalinda yatula ku saa 7 zizino ziyingira mwendo omukyala akyafuka yamaliriza ku 11 n'ekitundu nekijanga kiguzanyiramu mase neba mase bali okwabwe ate akyagala tonsamuliza musulu bumaze watandise nasanze saa 7 zizino 10 mu kitundu obwedde kyakojoba deka nsiimuule sebo n'omukyala afukire essaawa 6 mulamba kamusitama ku bwongo tabitegeera ali ku kasambu akawedde emirimu omukojobo guwunya oluwunya guka guwunyanga gwandika omukuumi we waabwe mu lunyiriri yamugamba towasanga mukazi wa kuno wabula yakola ensobi kati aba alina okisasulira ate yeyagulira emisambwa buli wano buzanyamu akasambwa akatono omukulu alumba dala siye aye zireta sentubiro kabanana obwabulabako nebeyokya enyumba nebugalawo sibitegeera sentubiro nkanga bano olukundabako atunulanga amozolera ku gaasi navaawo alina nigina n'abazzukulu bajajjambala obusamba ne bumulingizaako ng'agenze bagamba batya batimu kabanana mwena agenze kati kumbe ewa sentubiro yali omusambu omukulu kakati bali okwabwe yagala jje anyumize ku sentubiro nti omukazi afukire essaawa 6 kumbe omusambwa ogwamukalakatempi gwe yasanga ewa sentubiro nga guwaata lumonde negumukuba omugongo linda kuno si eyankalakata bulijjo sentubiro yawasa kaŋŋende malulaba kumbe asekola olugambo wane wa sentubiro kabanana gugwo nakuya enjo sentubiro gweyagala taliiwo sentubiro gweyagala taliiwo otegedde otya nga sentubiro gwenjagala asonga wena kikulabika lwagala basikulaze newategera nda lindako wawe yadduka yayana buyanyi alo kumpite bamukalakata
yaleteraku ebiri kakati nyini muyono Sentubiro tatambula asaatuuka Sentubiro aba akyasaatuka nezireeta abali okwabwe Sentubiro wabasadda omukazi ngaaludde ewange layira okalakata musambwa tomanyi oyo ye mukazi kyekinene kyawange ekyankalakata empi kyekyenena ekyo kyekyenena yeyaba ne piki kuyaba amenyalo aluwa ani naye mwami mulimba omusajja nampita ekyenena kumpa mpite ekyetaano etaano era gwe nokkiriza nampita ekyenena abadde ali kumpi kumpita kyetaano etaano kizike yeyawasa n'omwana wange nampita ekyenena nalyoka wasa ekyetaano etaano wazaala nadda nze no sina na mwana omugane n'abaana wanyi adduka lindako mwami kale lwakuba nkula nnyo ni wa myaka nga 7 awo akaki 7 kati egyo nagyo myaka nga ne baba wange ali mugumulukaaga myaka gumulukaaga Sentubiro anoonya waddukira kanaye wamunywezeza olunyweza 7 naawe olina emyaka 7 si 7 tontowaza siri muto kanzije Sentubiro bw'abaana aba ne bamunaabuusa alo muvi Sentubiro tudalina omukazi liri wano mwami kati kumbe alabe saati ye saati eno teyagira mu bintu niye gwe kaana gwe si gwe kenyini ali ku mulamu we si gwe kaana kenatomera oba mwefaananiriza naawe esaati ebeera 5 nga nakawola weekaliko ekajja nayo oyinza otya okugamba nti eno esaati yajjira mu bintu ate kati yassa atya musajja gwe saagala kumpaayo tomanyira musajja gwe weesubiza n'omwana agembadde ngenda okuzaalira gwakaana akatoozaala osiruwala ki kaŋŋende ŋambe maama fe tozaala akaana akato kazaala iye kali lubuto fe tuzaalanga tulaba nina lubuto luno lwa nnaku 2 naye luvuddeyo lulinga olubulako okuzaala kakati Sentubiro ono nze sijja sobola bya busambwa ekaba kasambwa olina emyaka 7 mbu baba waalina emitwalo 16 emyaka najja n'olunyata bangamba olunyata lugoba emisambwa bebi kati ayita bebi alabe gyali nja kuyira olunyata ojja kumbuulira bebi amuyisa kabyo bebi taliiwo bebi olina emyaka 7 nvire wange aka 7 ewammwe katwale ewammwe bulijjo oli kasambwa kabanana yegobako omusambwa gwa myaka 7 gwe guzaala mukyala kikola maama kumba olunyata nabe myaka 7 mukaaba muŋaŋala kanyongereka olunyata nadde manyu olunyata naye gwe mbe bampita kabanana tomanyiira myaka 7 katwale wajjajjawo bake wakalya emali yagiza mu baluyi bakuba Sentubiro oluyi teyadda ngulu wawe enaku yayenjageeka okuva mu watu firimu Sentubiro katono yawa omusambwa olubuto
namera amabere ameze agayonsa firimu egenda maaso gali majini yawa omusambu olubuto ameze amabere olubuto lwa nnaku 2 lusulira okuzaala bebi katono nnyo mwana mami lindako gwe tolaba olubuto lwa nnaku 2 luno mu nnaku 9 kati munaku 9 tujja kuba tuzaala lindako ennaku 2 luno olubuto iye naye kakati ate nameze ntya agayonsa andi munaife bwe tuzaala tetuyonsa kyova olaba wameze amabeere gwogenda oyonsa nyamba galuma tulujemye kwata gwe bombo genda onaaba akeeza yameze amabeere yagenda okuyonsa emisambo agizaalira ku nnaku 9 olubuto lwa nnaku 2 olwo lwolaba gatuutidde bali okwabwe kakati zireta omusambwa n'akato kafuna olubuto bw'oweesa omukulu olubuto n'akato nga kafuna maama zeeko ku buko gwe banange mami akasambwa ke kabalungi omulabye namaye omulabye vola ali lubuto bannange banayenfa mbiririra akasajja kanjiridde olunyata nenkakalakata oluyi ko kafu kati njagala onzijanjabireko nedda bali okwabwe tajja kukkiriza wabula omwami oyo bamusala eddagala amanyi namukalakata dda bempiza ennya bamusala eddagala taziba maaso ajja kummanya balungi ali lubuto ne vola ali lubuto tumbwene eriyange ebulako ennaku 7 bazaalira ku nnaku 9 emisambwa kakati maama eri gyavudde bamuyira olunyata kati ng'asooka ayonsayonsa ku bwana bwe buyonka musaayi maama ze mu baana bayonsa egenda mu maaso gali majini bali okwabwe yawasa kakati nga nazaala bwanajjako ku buko omusambwa guzeeko ku buko gukyayonsa buno bukyali bwana buto lwakuba kale bwafunye guli wegubanga gwa myaka 7 kati guno egubanga guli myaka nga 26 awo kaba kakyali kaana kato bambi kaba kakyayagala oyonka buyonka misaayi bwafukafuka nyanja egenda mu maaso firimu eno naye era omusaayi gwafunye abaana yaziirani wawenfa ye mukulu ow'amabeere bali okwabwe todduka manyi ye yamukalakata mbolwadduka bali okwabwe nze banziruka mukwano amabeere ganzita jangu bayita muko jangu nakusonyiwa dda bali okwabwe ate senga saakusonyiwa nalikuwadde omwana wange n'omuwasa ffe twakusonyiwa nze maama wa mukazi we gwewasa alo mpozi baba mwita Nyazaala mpozi mumwe abalya mmere mbaba babiyita Nazaala yenze Nyazaalawo yenze n'abasambwa nawe obuzibu bwankuyinako buli omu sikuyinako obuzibu bange bewasuula wabula bwe wali oba oyingira ennyumba eri olina abaana bange bewasuulayo benjagala wasuulayo amagi gange gaali gagenda kwalula baana bange atoka abagenda baleeta kakati bali okwabwe akaba omusaayi ogenda kugisaawo soka oyonkeko nayonka gwe omwana mulikere oyonka mpolampola omwana ali kumpi kuzaalibwawo namumaliramu amata
mpola mpola movie kakati bali okwabwe leta amajiga nge bali bewasuulayo bakoobo ne bakazi bo genda gye basuula amagi gange ogaleete manyiyo bali okwabwe nagenda aleeta amagi bali asuulayo bakazi be nabako bali okwabwe kino ekyalo kyeyajjamu ekizairo teyawooma amabeere gakulira ku yiriyiri yalina okuyonsa akasambwa ke bagenda ozaala muvi omuko okomyewo muko abali okwabwe amagi gange galeese alaba abaana baganda bammwe bakomyewo baama otusambo yali atusuddeyo nga tebanatwalula kyolina okukola ogenda kwalula abaana abo beetaaga okwalula ekika kiwere obusambwa bwange bulina okuwera maama laba kunje wulire emisambwa kunje akomyewo gaggalimbo maama alaba omwana wange gaggalimbo maama ne mukooda wange maama akomyewo be baana bakomyewo omujjukira ono ye kyasanku maama omuduuli maama muduuli namuduulima naye akomyewo ne muduulima akomyewo naye kalibatanya taliimu mulimu ejji eritaliimu waliwo ejji eritaliimu owe maama kalibatanya waffe maama naye muko sooka ogenda oyalule bano bakazi bo ne bakoobo genda batuuleko obalule ogenda batuulako kasuwaako paka enjuba lwegolooba tolina yimukawo weeyimukirawo ekinaddako gona akimanya genda oyalule emisambwa gyange olina kumala baalula ne bano bakazi bo balyoke basumulukuke bazaale olyoke otandika okuyonsa webaviirako naawe ofa agenda ayalule maama bamuduulimbo akasambwa kakalibatanya ke katalabise nga ajja atuule kubako ne bakyala be ayalule azze okwalula awakyayalula omukuumi w'ekika n'alyoka azuukuka omukuumi w'ekika n'azuukuka ebirala tujja bisanga mu paati 2 bwetyo bwebadde ebadde emanyiddwa nga gaali magini mbadde mikirize badde nkutuusaako abadde kasire John Bosco abadde akuweerezanga abali okwabwe Magezi Ronald abadde akuweerezanga Kawooya Mwanje Steven Kabanana abadde akuweerezanga Sentubiro na Miro Rahma Malaika ye balungi nseeti tusikane mpaati 2 era ng'ojja gisanga amatundiro g'ebina Uganda wona mu ggwanga ate nga gw'omulabi w'oku channel eya YouTube otusanga ku Mwanje Steven Kabanana YouTube channel ayagala ebisingako nkubiraako ku 0755 ye namba yange omugave mu kibi Uganda okuva Mbagave Production tujja sinkana mu yokubiri bwekitube kibadde ekina Uganda kyaffe ate gabadde agali amajini tosuwa gali majini part 2 era nga wiraba